mu kiseera kino Ssekibobo omujja Mwami Vincent Matovu bintu bizibu ali mu kutalaga essaza ly'Ekyaggwe ng'asisinkana abaami ab'amagombolola abaami ab'emiruka n'abantu ba Buganda ab'enjawulo okubakubiriza okwettanira nnyo embeera eno ey'okulima mu ttaza lino ery'Ekyaggwe. Mwami Ssenkubuge katono nnyo era olunaku olw'eggulo mu kkooti eyo Nakifuma waliwo omukyala eyali ateebereza omukazi omu okwagala bba n'amuyiira asidi n'ayiira n'omwana we ng'ono kkooti Nakifuma yali yavuyaavuya ebintu okutuusa abakulembeze wano emukono ne babiyingiramu okukakkana ng'omukyala ono ate azzeemu okukwatibwa. Ono olunaku lw'eggulo yaziddwayo mu kkomera kwa limanda mu kkomera Nakifuma era twasobola okutuukako mu kitundu ekyo gye bayitayo eyo Ekateete abatuuze ne balaga obulumi olw'omukyalo n'ettima lye yakozesa ate ne bakukkuluma ekitongole ekiramuzi okuba nti abalamuzi bano baali badibaga omusango omukyalo ono n'ateebwa n'akomawo ku kitundu naye ekirungi baba babiyingiramu ate omukyalo yazzeemu n'akwatibwa era yasingikiddwa mu kkomera Nakifuma. Emboozi eno twagikuŋŋaanyiza yonna nga tugenda gikutuuzaako twabe n'embeera omwana ono ow'obuwala gy'alimu ne maama we nga mu kiseera kino baddusiddwa bali mu ddwaliro Ekiruddu naye nga taasulewo taasibewo yali ku mumwa era nga beetaaga ssaala yokka okulaba nga bayambibwa. So embeera bwetyo bweri wano mu disitulikiti ey'Emukono era tugenda kwongera okubirondoola byonna naye tukujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 4 October Independence Night ku kisaawe e Namboole tobulayo ate teweerabira ne Salt Media app buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna ku ekya Salt Media ku bwereere kiri kimu kyokka genda ku simu yo no downloadinga n'ofuna enteekateeka zonna oba programu zonna eza Salt Media. Kankomewo mu studio Mwami Ssenkubuge ne Jennifer Folufiga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.